Youngsters scored both home and away, scored by eliminated single in the quarterfinals as a club. It was also the score sheets as Waxogians beat UPDF by 2 goals away, in their first game in the league. And in the game, walked away with the man of the match. That is between Waxogians and UPDF. They won by 2 goals to 0. So congratulations there to Kenneth Kimera from the team of Soviets and definitely Gomba. All right, Kenneth, tell us about your performance in September and how did you win? Olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo olw'okuba mpangudde kino ekirabo. Tukibaddeko abantu bangi naye neebaza abannonze kubeera nti nze nnamba emu awangudde ekirabo kino, era kimpa essanyu n'amaanyi okuddayo okutweyininga, okuteekamu amaanyi ennyo okutuuka ku bigendererwa byange. Ekirabo kino kinzizaamu amaanyi n'abasambi bange oba ttiimu gye nzanyiramu ey'essaza ly'e Gomba nti ku Mande tugenda e Masaka ne tugenda kimayo obuwanguzi.